Akatambi k'omuvubuka abadde akubwa n'okuwewenyulwa emiggo egy'okumukumu oba kifaalu mu mugongo ke kabuutikidde omutimbagano olunaku olwaleero olusookedde ddala olw'okulongoosa wabula ako nga tukatadde ku bbali newankubadde nga katunuuliddwa eriiso ejjeji ng'era abantu bangi bakyemulugunya olw'embeera eno awo wokka si we wateereddwa eriiso. Abasirikale ab'enjawulo nabo bavuddeyo ne bagenda maaso n'okwenyigira mu kulongoosa okw'olunaku olwaleero olusookedde ddala bukya lubanga lwa Mindi. Wakati nga abasirikale abamu babadde nabo beenyigidde mu kulongoosa, waliwo ate abasirikale ababadde beegumbulidde omuze ogw'okutambulira obutambulizi ku ppiki nga bagenda balawuna, wabula balina abamu abantu be babadde bagwamu nga babagamba nti afande ssebo temujja kukola gwa kukwata mmundu, nammwe mukwate ku njeyo mweremukko mu kiwulire kye mwatugambye okukola. Beera gye tubadde mu mukwano gwange okusooka okubiwulira wabadde owulira nga bintu bya lubala ate era okusaaga, wabula mukwano gwange bibadde siriyasi nga n'abamu ku babadde beekwese mu mayumba bakira babakukunulayo ne babagamba nti fuluma ojja kwera osaaga, temulimu byakulimbiikiriza. Abamu ku bantu abagobererwa ku mutimbagano okuli mwana muwala amanyiddwa nga Shira Price, ono nno ye yakutte n'enkumbi, takoze kyakwera kwokka kulima, takoze kyakwera kwokka wabula n'okulima obwedda alima, nga buli kyamala okulima n'ebisasiro byakuŋŋaanya ateeka bbali. Ekibiriti nakyo mwana muwala ono abadde yayise nakyo obwedda buli kyamaliriza nga kyakumako ennaali n'ayokya, wabula ate kimanyiddwa bulungi nti baatugaana okwokya kasasiro. Kasasiro abeera alina kuŋŋaanyizibwa bukuŋŋaanyizibwa n'atwalibwa. Kati wakati ng'ebyo bigenda mu maaso, agavubuka ag'enjawulo embulakalevu we gamaze okwera ne galongoosa amakubo, engeri gye kibadde nti teri mmotoka ebadde ekkirizibwa kusala, bano batadde kasasiro gwe bakuŋŋaanyiza ebbali ne bafuna emipiira egy'enjawulo ne batandika okuba nga basambira mu kkubo wakati, olw'ensonga tewabadde mmotoka kebeere ppiki oba kagaali bibadde bikkirizibwa kubeera nga bisala ewantu wonna. Kati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, Honorable Betty Nambooze ye ekintu kino ekyokulongoosa alabika akiinako endowooza endala gye nandyetaaze naawe munnayuganda weewulirireko. Obulungi bw'eggwanga lyabwe, n'olwekyo in principle mpagira ekyokuteekawo olunaku bannansi ne beetaba mu mirimu egy'awamu gamba ng'egy'okuyonja eggwanga lyabwe. Okuggyako njagadde bino bitegeerekeke nti mu ggwanga omuli paalamenti nga Uganda, lwaki tukolera ku biragiro mu kifo ky'okuteeka amateeka gatuyambe? Waliwo munnabyabufuzi omu MP yaleeta etteeka nga private member lye bayita National Service Bill. Etteeka ng'eryo lye twetaaga, etteeka eriteekawo ebiragiro bannansi ba Uganda bye basobola okwetabamu ku lw'eggwanga lyabwe, nga n'ekyo ekyokugamba tuteekewo olunaku
olw'okuyonjanga ku ggwanga lyaffe nga kyekimu ku byo. Naye kyogamba nti nno kabineti yatudde eri yokka n'eragira ate n'eteeka mu nkola ku lunaku lumu, oba oli awo ekyo nze kye ŋŋamba nti tekyabadde kituufu newankubadde nga ekikolebwa nkiwagira. Ekirala, olw'okuba tetwafunye budde bwa kwebuuza nga bannaffe baalagidde jjo ng'olwaleero kwe kussa mu nkola, oba oli awo bo bye batalowoozezzaako, kakati ate tugenda obibabuulira nti maama Nabbanja ekiragiro kye watadde waweze obu 7th day. Aba 7th day basaba ku lunaku lwa Saturday ffe tuyita olw'omukaaga, luba lwa bwerende gye bali era tebalukolerako kintu kyonna wadde n'ofumba emmere yaabwe ey'okulya baba baagifumbye gulo limu. Sabbiiti ey'aba 7th day tandika ku ssaawa 11 ez'olwegulo ku Lwokutaano paka akawungeezi olunaku lwe tuyita ffe olw'omukaaga bo lwe bayita Sabbaato. Kati bw'ogamba nti tewabaawo motoka esimbula, tewabaawo atambula, obanga agambye nti okuva ku makya paka ssaawa 4 tebe kugenda ku makanisa. Kyokka ne bw'obagamba nti kale bagende basabe ku ssaawa 6, bo enzikiriza yaabwe bagaana okubaako omulimu gwonna gwe bakola ku lunaku olwo. Kati abo balowoozeddwako, tebalowoozeddwako, banaakola batya nga ate tebakyalina budde bwakwennyonnyolako mwamaze okulangirira kyawedde. Ensonga ey'okubiri ye y'abantu abalina embaga. Omugole akeera ku makya ne bamutwala ku saluuni ne bamutwala wa si mugole yekka, naye n'abo bonna ababeera mu kuteekateeka embaga. N'embaga ezimu bw'ogenda ku makereziya n'amakanisa okugatta kuba kwa ssaawa 4. Kati abo abagole abalina embaga enkya bagenda kukola batya? Ate naddala abo abagenda okuwerekera abagole nga bo bantu bagenze mufumbi ku mbaga, wa bifaananyi ku mbaga, wa kutimba ku mbaga, bo bagenda kukola batya? N'abagole basooke baveemu bakole bulungi bwansi. Ekirala, tulina ennyimba ez'okwabya, omusika ateekebwako ssaawa 4 ne Reverand tumulinze ne faaza basomere omusika, n'abantu ffenna twakuŋŋaanya ab'ekikulu. Tewali motoka kutambula okuva ssaawa 1 okutuuka ssaawa 4, tewali pikipiki, tewali gaali, tewali duuka kugulawo, tewali bizinesi. Ffe tugamba nti leka Uganda eggalewo. Tuli ffenna tugamba Uganda eggalewo tusobole okweyonja, tutangire ebirwadde binamutta ebibadde bita abantu baffe Uganda bonna. Nti kaakati tusimbudde tetukyadda mabega. Era kabineti ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'omunaana yasalawo 2025 kino tuludde nga tukikola, tubadde tufumba okutuusa olwaleero lwe tujjudde. Era kabineti eno yagikubiriza, yali pulezidenti mwennyini, ne tusalawo nti ekisinga ssaawa zino kuli kulaba nga tufuna olunaku lumu olw'omukaaga olusemba mu mwezi. Ate kino kiragiro, teri kulanga kulala. Ebigambo bya Honorable Nambooze obiwulidde, ate n'ebigambo bya Honorable Nabbanja byakozesezza ng'alangirira okulongoosa kuno nako nkakasa obifunye bulungi mukwano gwange. Kati nno olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 25 July, Uganda held its first national cleaning day, whereby every Ugandan has been required to clean from 7 a.m. to 10 a.m. to clean every public space, roads, markets. At the same time, there has been a travel ban in that very specified time for non-essential vehicles. So, yembeera nno nga bw'etambudde olunaku olwaleero mukwano gwange. Kubadde kulongoosa, wabula mu bitundu ebimu abasirikale balabiddwako nga bakozesa kulyanyi lye wandigamba nti lisukkiridde. In fact, akatambi ke natandise nako bangi batandise okugamba nti omusirikale oyo alabiddwa mu katambi ako ng'awuttula omuvubuka emiggo, asaanidde akangavvulwe, at least agibweko emmundu aweebwerwe ey'obulamu bwe bwonna obusigadde ng'asaavinga mu poliisi. Olw'ensonga abasirikale bamanyiddwa nti balina empisa
si bantu abakola bintu ng'ebyo bye tulabyeko. Ekibuuzo jjukira buli lunaku olw'omukaaga wagenda bangawo okulongoosa olw'omukaaga olusemba mu mwezi luno lwe lwadde olunaku olusoose kati gwesobola oteeka mu comment kiki kyolabye ewammwe era embeera abasajja babakutte batya eyo bwe babakutte n'obwegendereza did they handle you with care oba they handled you carelessly babakutte n'obwegendereza oba babakutte mu ngeri ya kijanjawiiti. The National Cleaning Day olunaku olwaleero era onkingiddwa era neekolebwa mu butongole. Awo nno nga tuvuddewo omukulu gw'olaba ku screen ye Gideon Tugume. Abagoberera emitimbagano gino kyemmanyi mumumanyi bulungi. Omukulu ono abadde yabulawo era wiikisi zibadde zigenze mu 2 bweddu nga talabwako era nga bafamire ye basaba Dunda amukuume akomewo nga mulamu. Kati nno omukulu we yakomyewo yasookedde wali ku mukutu ogwa Radio 4 n'agenda maaso n'okuba nga yeetondera General Muhoozi Kainerugaba. Si ye yekka ne gavumenti n'ebitongole ebya security olw'ebigambo nti ebyensimattu byayogera musajja wa Katonda. Takumaho nsobola tugenda maaso. Generally General Muhoozi muganda wange nkuwa ekitiibwa abazadde mbawa ekitiibwa bannange nze sirina buzibu bwonna era nkusaba onsonyiwe tugende mu maaso. Ekyamazima kyo ndi bubi saagala kwetekereza oluusi osanga ekimu kiyinza okuleetera okukola ki okwogera ebyensimatu ndi bubi ndi bubi financially ndi bubi. Ekyamazima abaana bannemye okusomesa n'obwana bonna oluusi n'omugaati gubula n'ogenda n'otambula n'ogenda eno ne bijira kwegamba n'oluusi osanga nga n'ekyo nakyo kiyinza okuleetera muki obuzibu. Nasoma kisoboka nakyo nkugamba nakyo kisoboka. Tolina kyogenda kuli ogenda kuva wano ogende nga ne ranki tomulina n'ogenda okutira oluusi n'oyogera by'otategeera nga mind ziri walala oba okitegeera. Nze nasoma diguri 3 nzirina ne diploma 4 naye sifunanga mulimu nti guguno nti tuura wano wakiro ofunanga kwa kakadde oba 2 naawe olabirire ki ndi mwana wa mulwanyi nange nsomye nange kati emyaka 5 mu 2 ngenda ku retirement nga sinakola kantu konna nanga oluusi mutima ogukola ki noga nti bannange oluusi ebigambo bikusimatuka noyagala oluusi nogamba nti bane enkoleeta noyogera ekigambo nga tewandi kyogedde. So embeera eyinza okunyiga nekunyiga n'owulira ng'ekunyize. Nze Tugume sandibadde bwe nti nemba nga ntambula ku social media nkola bwe nti bampa emitwalo 2 oluusi n'obutampa kitegeera nga na diguri 3 na diploma 4 nva ntunga muva Ruhama ndi munyankole mbwe njogera n'engamba General Muhoozi nye Tugume ng'amanya kyemugamba ntiika ku wali funeko nange emitwalo 2 olunaku abaana bali ekyokulya nsomye amateeka nsomye business administration accounting and finance nsomye journalism nsomye byonna mbisomye twali kyesomye. Omuntu ayinza kwekwasa nti mbuliddwa wenteeka Tugume naye nakola ki nabeerawo. So si kugamba nti nkugamba kisoboka nga wasuze n'enjala omukyala tomulekedde yadde kantu nojja kumpewo n'ogenda okugira bw'otooge osanga oluusi ng'oyogedde ekigambo. Stress kintu kibi. Stress eyinza okwogeza ebigambo ebitaliiyo. So mwebyo byonna ebyokwetonda nga neetonze nga nsonyiye ng'akoze eki bibireko akantu kibagiragadiba nkwatire akantu ngende nime ennyaanya ngenda okugamba nti katukwatire kano genda ogule acres 5 wali olime ennyaanya obeerewo oba si kyekyo ogenda ka office kakano onookeera ng'otule kati n'ebirwadde nina sukaari bankuttemu ne kansa nina arusa nina biki byonna biri kunza amaaso tegalaba ndi awo sinaade n'ekikumi kati ogenda okugira bwete nga ne mu ddwaliro linali mu ddwaliro bansaba obukadde 2,800 zaabula Stanley yamala okukola gundi yamala okukola drive okufuna obukadde 2 okuva mu ddwaliro nga bankwatiddeyo naye ng'oli akugamba naye gwe bakutte owagira President Museveni nakulaba luli ng'oli kuki banvumba batuvuma abaana abo batuvuma natugamba bulijjo owagira tukulaba oli kuki naye lwaki okaaba n'owulira nga nyiike ekoze eki ekuse. So n'olwekyo bannanga batuwuliriza mwenna mu nsonyiwe
naye munfeeko bannange muntaasi kale katujja tugume tumalirize ensonga eno naye nga eggwanga lyonna twongera okulyetondera. kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.